Bulinga lumu omwezi ogwokutaano ensi yonna ekuza olunaku lw'abakozi bw'erityo n'eggwanga lyattu Uganda lyegasse ku mawanga amalala okuza olunaku luno. Ku mulundi guno ebijaguzo ebikulu bibadde mu disitulikiti y'e Sembabule ebiyindidde wansi w'omulamwa okutumbula omwoyo gw'obuweereza mu bakozi ba gavumenti. Wabula ng'ovudde erudda eyo ebitongole ebitali bimu gamba nga zi banka bibadde biggale. Wano mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala kibadde kikuzuwalira okumanya nti olunaku lukulu era nti waliwo okujaguza kwonna anti amaaso badde okakuba kalippagano k'ebidduka wamu ne bannaffe abakedde okakalaba emirimu gyabwe nga bulijjo. Bwe twogeddeko ne bannakibuga ku bukulu bw'olunaku luno bategeezezza nga nabo bwe bakolera mmere ya leero nga nabwe batyo okujaguza ennaku nga zino baabivaako dda. Ennaku enkulu zonna mu ggwanga manyi lunaku lokaloka lukedde ku makya kujja nakuddayo. Ennaku enkulu sikyazimanyi mwese oba bukuyita. Birthday lunaku lwaffe abakozi naye tetuluganyiddwamu nnyo okusinziira ku mbeera eri mu ggwanga nti gavumenti etuyambye kulanga abakozi bafuna eddembe lyaffe tukola naye tukolera mu bugubi olw'okuba emisolo giri waggulu ate n'embeera gye tukoleramu si nnungi. Kati for example seminti essaawa zino ali 38 ate seminti yakulibwa wano mu Uganda newesinga na KCC kusaba license gavumenti yagala omusolo newesinga nange olunaku netulifunye muso tusaba gavumenti ekendeze ku misolo. Abakozi siraba nnyo kyerukoze tulina okubuuza abakozi nga bakoze eki kuba ekyokukola kyabwe sikiraba. Abasomesa bekalakasa abalwadde mu malwaliro abantu bafa olw'eddagala okukola nga balyokya. Kati abakozi bandibadde balungi nnyo olunaku lw'abakozi lwandibadde lulungi nnyo nga tulabawo kye bakoze ng'era tulina obbeebaza lwaki bakoze. Bo bannaffe abakola ogw'okusaabaza abantu bategeezezza nti olunaku luno lw'abakozi b'amawoofiisi olutabakwatako wadde n'akatono kuba ebintu tebibagendera bulungi ku ludda lw'ebyenfuna. Kwebeezaawo omuntu kweyiiya buli muntu yeebeezeewo ate olunaku lw'abakozi lunaku luba lutugaza ki nga buli muntu yeebeezaawo buli muntu yeebeezaawo kweyiiya. Uganda yakweyiiya ate olunaku lw'abakozi lulimu amakulu g'olulabamu amakulu. Olunaku lwaleero tusulabye mu makulu nti lw'abakozi tunakubeera katutuule twagale bunatuleko n'alyawo ki okiraba tulina okukola tunaye tukwatidde okuwadde n'omundi n'ogumu abakulu abalukuza gye bali kati gafa omuntu we wansi tuyinza kuddako n'ogamu tojja kukola wabula abamu nga munnakampala Elvis bagamba nti olunaku luno lwa mugaso nnyo eri omukozi kubanga lumuwaakadde okwekuba mu ttooki ku ngeri gy'abadde atambuzamu emirimu gye. Elvis, Labor Day is very important, but given this particular country, we are under bosses. So if your boss tells you that you have to work on the particular day, you usually have to work. It's Labor Day and I'm at work, but it's supposed to be celebrated by those people who work every single day. Stephen Mayombwe, Wannonawali, Kampala.